Poliisi okuva eweeyogerere eyitiddwa bukubirire okutawulira abagoba ba takisi abakolera ku siteegi ya Namboole bypass abalumbi abakulembeze baabwe nga baagala babawe embalirira y'ensimbi za munno mu kabi ze bazze bakuŋŋaanya. Sente yazizimbamu amaka, luli wali bukasa, sente yazizimbamu nnyumba, olubiri lulamba. Bano babadde abakamba okukira ennumba bakira bawera nkolokoto nga bagamba nti bakooye obubbi bw'abakiise ku lukiiko olukulemberwa ssentebe Ssaalongo Semitala Muhammad be bagamba nti bafuuka bannakyemalira kussa n'okubasoloozaamu ensimbi ze babulankanya. Byakoma okudde eno agwe twabala myaka 3 nga tuli mu bukadde 107. Era n'akakiiko kakulembera nako yatupidde ebbanga Tukooye tugoba yali asiika chapati n'atandika okwefuula chairman wa stage. Yatunda mawulire asiika chapati vayisi mukoddomiwe yamuwa muwala we mutabani we ye defense amumyuka naye mutabani we bamuyita Isima yeeweza offa n'omuntu. Batabukidde omuwanika Bruno Alinaitwe gwe bamubuuziza amayitire g'ensimbi ezisuka mu bukadde 7,500 ze bazze bakuŋŋaanya nga basimbye emmotoka zaabwe ebbali w'oluguudo awatali kukkiriza n'emu etikka ekireeseewo akalipagano k'ebidduka wabula kino kijja bamu mu mbeera nga bagamba nti bo banoonya emmere ya leero nga n'ekidiridde kubadde kulwanagana. Tali muneyo bafugisa maanyi. Motoka musanvu 7 of them weziri waneno ziyingiza buli lunaku okukoba kubira budget. Emyaka 5 sifuna mbalira siddamu kulekawo era siddamu kuzirekawo. Bo bakazimba mu mayumba kweyagala kutetereza family zaabwe. Batwala abatena family. Bagamba ekisinga okubaluma bwe bukulembeze bwa Semitala okubeesibako nga kati emyaka 10 nga tebategeka kulonda nga bba abakulembeze be balumiriza balangidde bammemba ebisongovu wakati mu kuwera nti bakubafuga paka oba baagala oba tebaagala. Yenze emyaka 5 gye mmaze wano siwulirangako mbalirira yonna. Bw'ogibuuza abamu bakugamba genda mu kkooti y'oba osabira embalirira. N'abagifera ba family oyogera nti mukiga kufuga wano oyogera no ojja kuddamu ekanumbu yebibeera wano zembuze zisiba wano oyogera ngandi ani yakuyita ate. Abasirikale ba poliisi abakulembeddwamu Afande Kalanzi babalagidde okwamuka ekifo kino ensonga zaabwe bazimalire mu woofiisi ezibatwala era embeera nedda mu nteeko. Omuwanika waabwe Alinaitwe abasabye okuba abagumiikiriza kuba obudde bwonna baakubasomera embalirira ate n'okulonda obukulembeze obujja kutegekerwe. Tugende mu meeting, general meeting bakole ki tusome embalirira bateeko n'okulonda kwe baagala ekyo tebakirinze kubajjuka sekulutale taliyo wano naye yabagamba era meeting ya 15. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.